oyo ndabanga Bebe Cool ne Gravity omutujju. Gravity omutujju abadde abanja miliyoni 4 ndaba kusweyalingidde mwana wattu webeekuba buhaaga webeekuba obwama. Awo nze omunaku ne ŋŋamba tewali munsi muno mulongoofu era ffenna twayonona. Kati gwe abadde awoza Gravity, yes Gravity wamma omusajja mubanje, Gravity akusasule, lwaki abatakusasula nga wakola? Kati waliwo n'abadde bagamba Bebe Cool tasobya, Bebe Cool oyo Gravity omutujju yesterday nakubidde story ya mutabani wa Bebe Cool, Hendrick kagamba munira yagenda taking a further step okulaba nga asuwinga Gravity omutujju olw'akayimba ke yafulumizza nga ataddemu omuntu afaanana taata we ng'agezaako okubeera ng'amuliisa embizi n'omwenge kyokka nga Bebe Cool musiraamu. Ng'olabira ddala mutabani ono ensonga gy'aliko ntuufu naye kati ate taata wabeera ng'ali eno asanyuka musanyufu bali mu kubonga obulamu bulungi alinga agamba yibe Gravity mbadde nduddewo okulaba ebbanga nga libadde ddene. Kati ate olwo omutabani owali abaagalana tossaayo kikyo naye wantu gye batakuyise mwana wattu lwaki oba ogendayo otaba lwe batakugambye lwaki obeera oluseesaamu oba lwaki oluyingiramu lwaki owalanirako omuntu gwomanyi ensonga ye lwaki amuwalana ye gwomanyi ekituufu kye kyali mu kubeera ng'ayisaawo ebyo byonna akatambi kano kabituddamu ye tuwagidde Gravity omutujju abalala ne bawagira Bebe Cool. Bebe Cool tanaze yamuwa ate Bebe Cool yabasasula ate Bebe Cool nedda tebakuyiseeko kulwegattamu olutawo lwaki obeera oluyingiramu kati mwanattu ofunyeemu ki kubanga right about now mbeera nkutegeeza tootalo luwedde. Gravity omutujju ne wakomawo n'agamba nabadde nze ne mumubanja nabadde just impression expression yonna body language eraga tewaliiwo buzibu bwonna wakati wa Bebe Cool ne Gravity omutujju. Case closed.